wakutunulira nsonga mu ngeri ez'enjawulo. Nakolera mu studios anyina honorable member of parliament wa Makindye wa Nakawa East mukadde wange bali mwezo namukyazaako wano ne tubaako ensonga ze twogera naye ku mulundi guno tugenda kwongera tuzoogereko ate kati ndowooza bintu bikyuseemu embeera ekyuseemu tekyalinga oba olyawo bwe twali tugenda maaso n'okugirowooza. Nginiya nsanyusa okulaba ku terefayina eyaffe. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mpeereddwa mbadde ntera okulaba bannange bali ku terefayina ne nga nti nayeze walyaki kiki nali okuba nti naye njagala okwebaza Katonda olw'omukisa omulungi gwampadde guno era njagala okulamusa mwenna bannakampala abantu ba Uganda mwenna nti mwebale kukola kulaba nti mugasa gavumenti. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atuteerawo empewo zino wamu ne Katikkiro mukama wange oyo mwebaza nnyo emirimu gyakolera Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu mwenyumirizaamu enkola ye era byebimu ku bintu y'omu ku bamentaazi bange okitegera bulungi omu ku bamentaazi bange bentunuulira engeri gyakuttemu ensonga. Njagala okumwebaza Ssebo Katikkiro mukulu waffe nkwebaza engeri gy'okuttemu ensonga era nkakasa nti nze omu ku bayizi bo bojja okuba nti weesiimisa maase. Njagala Ssebo okwebaza naawe ne management yonna esobodde okuba nti ennengera nti nzije wano nteeke ettaffaali mu kuzimba kwa nnyaffe Uganda. Wotukidde olunaku olwaleero bwe mbadde ntandika ntegeeza abantu nti omwaka 2025 omwaka gwa byabufuzi olw'ensonga nti 2026 tumwogerako ne 2026 tulina January ne February enteekateeka ezogenda maaso n'okuba nti tulonda naye ebisinga ebyobufuzi bigenda kukolebwa mu guno omwaka gwa 2025 kuli kugenda kuba kusalawo obusazi okusinda ku ebinaaba bikoleddwa mu mwaka guno. Omuntu gende naye ku state yali kansala n'ajja ku lukiiko ono olwa Lord Mayor wano mu Kampala bw'avaawo n'agamba nti kanfuuke meeya w'e Nakawa n'afuuka meeya w'e Nakawa n'agamba kambeere omubaka wa parliament. Omuntu oyo waliwo amawulire mangi agafuluma gagamba nti kati ayagala kubeera Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Biki ebiba biganye okukolebwa ebyebiku tomunyonyodde bulungi bino bimala bino binyonyodde bimala nedda naye omuntu oyo yatandikira ebyobufuzi Ntebe nga student representative kakiiko k'ekyalo era nenvaayo nenzija e Kampala ne nyamba nnyo okuteekateeka abavubuka nze nenesimbawo nga chairman w'ekyalo mu 1994 ekyambugaawo nfuuka chairman ku myaka mito nga 2 chairman w'ekyalo era nenkulembera bulungi nnyo mu 1998 nempeebwa obuvunaanyizibwa obw'okwabeera vice chairman wa LC2 bana nali njagala kya kansala era oli namulekera naye olw'okuvanyuma neyeekyusa yali lecturer Kyambogo mu 1998 nenfuuka vice nenkolera nnyo ekitundu era nakolanga nnyo ne Mwambire Andisali oyo njagala okumwebaza oyo mu ku bamentaazi bange mu 2022 nesimbawo nga kansala ku lukiiko lwa Meeya Sebaana Kizito ng'ekyali KCC era nga nkiikira Kyambogo institutions nenkola nnyo ekitundu kyange era muba ogenze mu Google ojja kulaba ebinjogerwako okulwanyisa kibba ttaka kutunda ettaka n'ebirala. Mu 2006 nga mbuuza lwaki enguudo tezikolebwa olwo mmaze n'okufuna akabenje akatwala okugulu kwange era nze njoyininga ebyobufuzi kuba kansala nga mmaze okufuna accident mu 2000 ogulu kubuddeko naye ng'ekirese okuva ku okulu kwange kyali kinnya mu luguudo nga neebuuza lwaki nkutwala kati wali nenzira kubaki kuba meeya nenfuna obwa meeya naye nasooka kugwa emirundi 2 lwengwa lwenyimuka si kibi okugwa naye oyimuse ekyokugwa ng'okirese mangu nagwaku ekyokugwa bw'okyete kati kubanga mbadde olinga ateekateeka abantu nti ne bw'onoogwa ku kya Lord Mayor ky'oyagala ekyo nedda kubanga nkubuulira nti natuuka ne mmanya ennono obukulembeze buvaawa
era siddangamu kola attempt ya kugwa mu 2016 nenesimbawo nga meya era nenkawangula nakola ekisanja kimu nenzija nenesimbawo nga omubaka wa parliament kakati nakyo kiri ekisanja kimu ngenda ku kifo ekyo kyoyogeddeku kiki ekikugaana okusigalayo ng'omubaka wa parliament ng'ate oli ku abo abamu abantu bebagamba nti bakoze bulungi mu kifo ekyo neyanziza sikoze bulungi nnyo ng'ate bwe nandikoze ki ekikulemesezza ntuuliddwako ani akutuddeko ntuuliddwako enkola ya parliament bannange bennyini oyitanga bana babaka nobabuuza nti bali mwezi aweebwa omukisa okwogera wayimuka nyinza okumala omwezi mulamba noonya mukisa gwakwogera nesiguweebwa oba oluusi olw'obungi bw'abantu naye natuuka nako mu parliament neŋŋamba sipiika ndi musajja mulema tuulayimuka biyinza okunzibuwalira nze okukwata eriiso lyo nyamba mpalike buwanisi mukono nze ndi musajja wakugulu kumu jointi zino zituluma naye tuulayimuka ntuula nenyimuka so ogamba nti kakati parliament wotunuulira enkola yange naddala gye nakolamu nga ndi meeya nakola nga ndi meeya ensi ne zituuka okumpa za award so okusalawo ogenda mu parliament kwali kukyama tekwali kukyama byensase bingi naddala ku Kampala buuza wano ababaka ba parliament aba Kampala buuza wano akakiiko ka presidential affairs kajja kugamba nti ngezezzaako nnyo okulobingira Kampala naye ate ndaba nti nsobola kukola bulungi nga injiniya kubanga ebizibu ebisinga osobola okulobinga sente n'ozijjayo n'ozituusa wansi ndisawako kizikoze oli mwetefutefu okulumba munywanyiwo ku bwa road mayor kwali ng'ate mukolagana bulungi ne road mayor Salongo njagala okutwala omukisa guno okutegeeza nti enkolagana simbi era munywanyi wange nno teyali nnyo munywanyi wange era naye akimanyi ne mwafuuka olw'emirimu yes namugamba nga nzija kuwa chairman w'enguudo nti tukole tulabe nga tutwala mu maaso ekibuga era nannyaniriza ontegera bulungi nnyo naye nze ndowooza nti ayina time yatugambako tutagenda kukola kikudda singa anaaba afunye replacement ennungi kati omwamawulire gondaba nti siri replacement ennungi sisaana so advisor gyali nti engeri gyafunye replacement ennungi tajja na kujja awumule bw'otunulya Kampala nga bw'abadde Kampala ayina ebizibu bingi ekisiru